Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azawi right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Complainant ye Moses Sali. Na yogede kune osi Moses Sali ke bebe kukulo. Yes. Nga complaints zavudde ku repetitive ko oba bagita cyberbullying. Yeah, kuliko ne computer misuse. Era nga kigambye okubanga nti Luwi has been warned a number of times naye ne basigala nga bala content yavola bebekulu ne family ye okuli statement nga yayogera ku Kekiza Zuwena of which yali ku Facebook page. Naye mu bigambo bya Luwi Light ate nga nange ng'omuntu kakasa mpoziko nga bagamba content ali mu video
naye gwe batypinga ku Facebook eyo account si ya Luwi Light era zenga agidisclaiminga nga bagaba bannaye account eri eyo ng'enkeera balese eggulire eno ku TikTok ne bayiteekamu sound nagaba nanze bisabyogedde era eyo account yabadde postinga even when Luwi Light was in the cells nga talina na simu yeah kati ate nenjagala negotiatinge oba ne side ya Bebe Cool naye postinga noonya means of which nina abantu bemmanya abakola naye nga bantu bange Shira price atuyambye atya kuba muntu wa Bebe ate ng'ate muntu wa Luwi Light ate nnyo because fetwe nga woze olaba ebiseera ebisinga nze ndi kwatagana nnyo n'omuntu ayogera Oluswayiri of which Luwi Light does yeah so wenageddeko n'abamu abagagamail abamu esaagala kwasanguza mannya ne baŋŋamba Sugar mulekerawo okusiba amawulire amabi ku Bebe Cool si yasibye Luwi Light naye ng'eri complainant Moses Sali ne bagamba ekyakwasiza Luwi Light yakoze amawulire nga avuma president abange yes kati ne mbagamba naye eri ku polisi bwe ngenze ekozesa denda morning nagenze kennyini I even faced the OC kuba Luwi yabadde takkirizibwa nakulaba muntu yenna yenna amukyalira muno mu kubeeramu n'erinnya OC nagamba Sugar gwe kamukwejjamu mu ofisi yange bamulabire wano era nayogeddeko naye bambi ng'ali atya ye talina buzibu naye mu ddwaliro mulwadde kuba bamugja waka mu kiro omanyi tomanya bulamu bwa muntu we buli era bwituuka painkillers ne mutwalira ne jampa mbasobola kusingako awo ki ekimuluma omugongo and severe headaches oba kusula wansi owa simanyi kati tuyinza muyamba tutya ekirala kati aliwa kyengenda okufinding out kubanga nze ndi kumpi tuuka mu town era ngenda kubira Selector Jeff Nembarati wabaddeyo network kabakubulire ekiriwo Black Sugar asubira buli omu ali bulungi kamera nkula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannaabadde ogamba kiwamma kasubire muli bulungi obulago bwange si bulungi nnyo ekiri awo yes naffe tuli eno tuli bulungi obulamu bukyagenda mu maaso nga bwe bulina okugenda mu maaso abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abali e Bulaaya ekiri e Uganda internet yavuddeko olunaku olw'okwosa jjo bwe yavuddeko abantu abamu twabadde tuyiyizayiyiza nga tuzzeeko zigenze owerawo saa 11 nga batukuddeko naye kati gwe atali mu ggwanga oba gwali mu gganga ng'olaba ebigenda mu maaso olunaku lwaleero eggwanga abantu jamu abadde mutono abantu batambula abantu bakoze mu kibuga naye si bangi nnyo ng'aba bulijjo abasinga abalina zi companies ezo biki abasinga bakoze batono so njagala kusooka okusaasirako omwana ow'obuwala Luwi Light Luwi Light bampita awo ne Sugar mu show yaabwe era bwe nawulidde ku mawulire ga Luwi Light okuba nti yasibiddwa tekyampisiza bulungi omanyi nze sirina muntu yenna gwe njagaliza kkomera taliyo gwe njagaliza kkomera era ngenda kubeera omanyi abantu buli muntu alina engeri gye yabadde affected n'okubanga internet evuddeko njogeddeko n'aba Uber olunaku olwaleero ne bandaga obulumi bwe bayitamu njagala kubuuza omwana ow'obuwala abadde afeedingira wano ku internet ali kuki embeera eri etya omanyi kati calls zazzeeko messages mpitirivu tukozesa nnyo direct messages kuba engeri gye tubadde twamanyiira bwe tutya okutayipinga naye ekintu ky'okuba nti internet bagiggyeeko nze ate nina ekintu ky'obulamu kye nayigiddemu era eky'omu mbeera like embeera za bulijjo nti enkya bw'okeera nga ekintu ky'obadde olina oba ssente oba magulu oba ebintu bino
ebitwemazaamu ne bukeera ku makya nga mukama abitutte nga bw'olaba nti bukedde ku makya intaneti bagiggyeeko oyina pulaani B. Bukedde ku makya ng'omulimu guweddewo oyina pulaani B. Owaaye feeyo oli otya? Ndi bulungi my love, how are you? Oli live ku executive media kaakati? Ndi live ku executive media? Bannaaye lwaki mmwe muli live? Embeera eri etya sofa? Kati kankubireko nze embeera tenyize kuba right now nze ku internet. Weya? Somewhere. Otudde wano nga enajeera? In one of the white places. Naye buli status gyenteekayo waakantu yagiraba. Lwaki ab'akantu muli online? Nange mbadde njagala babuuza lwaki mwenna muli online? Ekirala nina kintu kye nazudde ku b'akantu buli afuna intaneti yeekweka. Ne intaneti ye. Mugambe Shalom oliwa tanyega mutyaba yeekweka. Mbadde manyi oli ne ba Shalom. Siri ne ba Shalom ndi nzekka. Naawe wooli waliwo intaneti. Bajja wooli ye? Yes. Kati nange nzijaawo. Bwe tunaawera wenje bajja tugoba. Owaaye, njagala kubuuza bintu bya Luwi Light. Binoonyezaako awo ku internet. Bashuga nalabye yagenzeeyo. Lwako essimu ye teriiko. Kiki oli fake friend? Luwi Light mukwano gwange. Naye ati mwana wa buwala. Ekyobuwala tekitegeeza nti mukwano gwange. Naye nalabako ku eyo page eyamuviiriddeko obuzibu. Si page ye. Abantu bagamba si page ye. Naye nange waliwo ebimu bye mbadde ndaba nga post ezimu ziriko nga omuntu omugezi tasaala ziteekayo. So bakuliyetinga page. Ne batandika ovumirako abantu nga balaga nti ya Luwi Light. Ate abadde nnyo post ezisinga zibadde zivuba nnyo Zuwena. Bannaaye. Kitegeeza abadde amusibisa era bw'ogenda ku eyo page post ezisinga zonna ziriko nga zuma Zuwena. Kitegeeza oli yagiggulawo n'ekigendererwa kyakumusibya. Bambi. Kati akaana k'ennoze ke kannuma. Ne barista timu avuddeyo n'akakasa nti eyo page si ya Luwi. Ne Luwi namulabako ng'agamba page si ye. Bateekako ebintu ebitali bibye. Naye ate yakulanga ku speed y'amaanyi. Nga bateekayo post nga ate zitambula nnyo kuba Abannayuganda baagala ebintu ebyonoonese. Kati bw'obalaba ng'eza Zuwena zitandise okutambula amateeka ntuteekako eza bebe cool. Bannange bambi. Naye nga bivumu byereere. Nga kibi nnyo. Kati owaaye obulamu buli buti obutaliimu yadde okuyita Glovo, obutaliimu yadde Uber. Kati abasajja be mulina ab'e Bulaaya mwakoze mutya munyumya mutya? Nanti kaffe abalina abasajja b'e Bulaaya abatali feke batukubira direct. Babakubira direct? Yes. Kati mwe mubakubirako direct kuba it is two-way. Banna ekiri tuwe naye kati oba wakagula kayatime kaako omutwalo oba wakagamba hallo n'akabebi tekannatuula kolo neggwako. Kati muzzaako ki intaneti bw'etaddako? Essimu ziyitamu. Nze nyina essimu gye ndi kuba Canada Airtel ku M10 ng'eyitamu bulungi ate batema na minutes. Essimu ziyitamu. Tebalina buzibu buli ku intaneti. Naye leero oyingiddeko ekibuga. Nyingidde ekibuga. Nanti nze mbadde nsanze abantu nga bagenda tulika bakaabi. Kiki? Nga matonga gennyini. Abantu tebagula. Abantu tebagula, amaduuka gonna bagaggadde. National Theatre buli omu abadde atunulako munne tutuuse ffenna ne tuyiwa Esa ne twebaka tulo. Bannaaye. Naye kati olwo ng'ab'akantu ki temutuulako wansi? Ate lwaki tuba tutuula nga twamanyira era bannaye bangambye mu ab'akantu mugenda kufa bubi. Intaneti bw'etaddako. Tosobola butaddako baba bagenda tutta busi. Sikulimba. Shira price mumunoonyezaako bannange. Shira asembye okuba online essaawa 10 ez'olweggulo. Naye omanyi ekiri mu kunsesa. Buli afuna ewantu awali intaneti ajja ku status n'agamba bannaaye kwemuli. Okuddamu munoonya. Nga taliiko. Nange bwe nti obwedda bwendi kuva kiro neeyagala. Zigenza owerawo 11. Nga nange
sikyalaba kagambo kwemuli. Kati nange shaka kakaga kwemuli kagendako masaawa 6 gwa kiro. Kale munoonye ku bannammwe bannaye ebintu byakwekubirako ku masimu abantu bayinza okufa. Banoonyako abakantu bange bonna bali bulungi. Kale shuga yagenze embarara. Tulina okumanya bannaye tulabe gundi oyo omwana Luwi Light we tumunoonya ndi mu kamera. Ate ebintu bya Luwi okumanya nga bibi ebintu ebitabeerako intaneti nga biriko okukwatibwa. Ani anaamuyamba nga tetuli online. Bambi. Owaye Shalom wuuno wano. Uncle Sharon. Naye era anobye endowooza. Ani ono njogera nako na. Feyi mulabi ali kugunja. Ali online. Feyi ngangaye bwa ina wali. Feyi webale kuba nabanene. Nze nkutidde. Webale kuwomera basajja abo. Nati kati kankubuulire bagambye mbuna abakozi b'akantu tuli ba state ffenna. Mbulwaki ffe twekwetu. Mukwana ekyo bakyogera dya kyakanga toli wa state. Mwenna muli online. Is a group of people made by the people and for the people. And we other people. So, nina mikwano gyange aba NUP bonna tasira ba status zaabwe. Feye kyoyogedde kyaki? Kyasamirira. Temukoowa bavuma. Nefe iwe bali kuomera basajja aba bali mu state. Wano wolabira omuwala eyawooma. Neya diba obubibi. Negwe bakozesa user. Kawomera oli offline. Tuli wano ku dduuka tukola kantu. Mukwano kawomera ali offline. Bulijjo omuwala aga nti nze bannaffe tuliko ba socialite nga tetubalaba online. Nkumuuka enkabajja ku Snapchat nga ndiyo nzekka. Laira, nabadde ku Twitter nga ndiyo n'ab'Ebulaaya. Snap teri bantu era abadde ewana nze mpooma siwama ne bawooma mukwano badde womera bakyamu. Nanti status yange kuliko abantu status views kuliko abantu 10 ab'Ebulaaya 6. Nange mbadde sanako abantu batono we bati ku status yange. Munnange nanga mwana gwe alabyeko status nga abagiraba bali 8 nga 6 ab'Ebulaaya. Nze sawa mbadde babadde nze buno budde laba status views zange ze nina. Naye mwebaze omwana oyo si kyangu kuwomera abantu abo ne basiima. Yes. Mwana efe yafuuka da state agent. I know what so fair ali ku online. Abanye video call. Saba agambe tatutwala. Aganye. Era gontwala. Era ngenda kutwala. Njala nkutwale wali internet. Otuli mu ngenda tula upload. Mukwano beera mbasajja bo. Beerayo. Kaya ngenda kola upload kasemaliriza bweti. Mama oli mutekayo kantu. Alright. Ate gwokola naye sugar. Owa yali wa Luwi Light. Yagenze kujja Luwi Light mu komera. Ali Luzira. Atanatuuka Luzira. Agenze. Abadde wano kira. Look, Luwi Light akoma mu koti nga biri mulumu. Olwokuna olujja. Koti zituula zikola. Muli mu nsi eki? Anti sibadde online. Badde Dia, you're not a state agent. Katika nkubuli. Mani mwe fulamu limu state ngwe state. Yes. Luwi Light bamulesa ko kya state namusomera omusango okwogera ebyenswamba ku business ya Zona Cakes. Atenga Luwi Light yagamba Facebook page siye. Kati tumne cyane provinga oba state no provinga naye bamusinyise Luzira paka nga olwokuna olujja nga abiri mulumu. Lwakomawo. Wa inna lillahi wala ajiuna. Nedda. Tusobola kukola. Zadenga saa 8 tunamukyalira. Ekyo kumukyalira kiri awo tugenda mukyalira. Naye tufunye tutya bebe. Bani abogira anti bebe si amusiba. Ani amusiba? Business. Look at business a different entity. Wabatu basiba ntambi. Nange nze Shamim. Bawoza. Shamim. Kundi si amusiba. Nze Shamim nso butakusiba. Nesha 256 ne kusiba. Nisinza bakusibye dia. Bana ate ebintu byatali. Yeah, it's a different entity. Sobola butakusiba executive media kusiba. Go to Swana muntu. Obla executive media is a person, it's an artificial person. Bambi. Era ekwata bulungi nnyo. Kati ani amusiba Zona Cakes. Zona Cakes. Sima mizu ya siba omuntu. Obla Zona Cakes has a business. So babadde bavuma bangambye baggulawo page. Nabyadda nno. Ne batandika ovumirangako Zuwena. Mbo okulya cake za Zuwena alidde byasinga. Oh my God. Nga bawandiika biwandiike. Biwandiike. Negundi yavayo na clarifying Luwi. N'agamba nti waliwo abantu abaggulawo Facebook account manya gange si yange. Tebagamba kasuku.
banatusata okusiba mbu olina omusango baagala kukwenya magulu. Do you want to say sorry? Ate njagala okwebaza Luwi bangambye agambye era nange mukubiriza ajja mugamba gyayita gamba bansonyiwe. Bw'akyogerera is going to justify that Facebook page ye. So let the system go on. Bw'abanga talina musango tugenda kugendayo nfuka zimaze okulonda. Tugenda okumanya tumulayo ku Lulate. Nga teyankyale nyenze mukwano gwange. Nze bambi wadde ki Luwi yantwalamuko naye ne musonyiwa. Twogera we are not close but at least we talk twekubira. Naye ate bw'abadde ayogera nange bulungi. Nze omuntu yenna kobengo sse muntu. Naye nze kasita ogenda mu komera. Nze kasita wange okola kantu. Newe obosse muntu. Ate abadde akola kantu. Newe obosse muntu. Ali kumumwa. Ali akumumwa. Munnamumwa yenna. Newe obosse muntu. Ngenda sooka nnenya omuntu gwe basse lwaki afudde. Nze ekirala ekigenda okuntwalayo Luwi mwana wa buwala ate maama. Byonna nga biri awo maama. Nakwenya bamukuta abantu nga abiri. Nga bakimye omukazi. Abantu ngaaga. Namulesa omwana. Yes. It was a planned thing. Bamulesezza omwana. Akaana kabirabye ebyo. Yes, yabirabye. Kama. Tuli ano tuli mu kulwana Luwi aveeyo ate n'omwami eyamukwata naye ava n'agamba nange nziguddewo fayiro. Ani? Ono yagamba mbu yamukwata nga myaka 3. The name is called what? Idris. Yeah. Idris Lubega. Idris ngenda kwogera naye. Nange akingambye nga yeyo tugamunoonyaako twogere naye. Idris muntu wange. Maama yavudde n'agamba nange Luwi olumutayo ati nange fayiro zange zatambula dda. Idris muntu wange. Ez'okumpaayira okukwata Luwi right ku myaka 5. Muntu wange ye nja kwogera naye. Ekyenza okumanya byonna nti bakutte Luwi mu budde obukyamu. Obukyamu. Tekuli intaneti. Tetulina we tugambira. Oba tumanya kumanya mbu Luwi ali Luzira. Nze mbadde simanyi. Kugambye. Ne congratulations, I've seen something beautiful. Yeah. Neweebale. Congratulations. It's a very good feel thing when your friends are winning. Yes. It's a beautiful feeling. I'm very happy. Kale tena akingambye. Naye bwenda byawe mmotoka empya. Ngamba seroverinka. Nga tuli okugibona. Nda okubona number plate empya. Kwanza banange mwebale. Muko gambye eki. Otegeera? Mwe muli okunoonya Sierova. Esimje mbadde mmanyi. Tusaba Allah agiseeko omukisa, Allah agikingiriza obubenje. Amina. Ab'amaasayi bonna. Amina. Emmotoka ogifunemu obulungi mimu. Amina, my brother. Ogifunemu buli kalungi konna, Allah akingiriza ekibi ekigirimu. Amina. Tebagibbanga. Amina. Nga babye emmotoka ya Loni. Lero ngenda kusurprise mbere nkwamba pia. Emmotoka ya Loni bagibbye. Loni waffe. Obwa kumacha yes. Bagibbye wasula. Babbira ddala emmotoka. Nze naaga kuba essimu gampeddeko mugamba mbu ayo feeling nawunze. Ate omugambe ki? Because it's his first car. He has loved this car. Yagigula with passion. Mpozi motoka ebadde motoka ki? Tusagaye ku kyammotoka bagibbye. Tulemere ku kyammotoka mwe bagibbye. Ne tugambe emmotoka bagibbye. Ebadde nkadde bambi ne batutte yaki. Bannange emmotoka singe ali tegula luggi. Tirabuza motoka ki? Twogera ku emmotoka bagibbye. Werindako mune by the way ekintu kyokubba emmotoka wakati mu bikomera. Bazijja ne bazitwalira ddala ebya ddala. Erina okuba abantu abateekamu. Bafa akuma wa mundu mpozi nga yali tubba. Kale ate waliwo bino bakwano bange abateekamu nga togijjaawo. Okateekamu ka secret ko ntambi akaina. Ati kataba motoka z'abaavu nange nakaina. Of course kayamba. Kayina kuba motoka z'abaavu. Katirigo kusagadi ku motoka. Wake mukabenge liko gadi. Motoka z'abaavu zezwako zigadi. Andi munnaye gikolobola. Tosagadi ku motoka emotoka ya bei. Tosako gadi. Oli abaji kyoli amanyonyo nyazaala wange. Baba kimanyi. N'ababodoze babimanyi. Mukwano kibo omuggo. Ababode be babimanyi. So tusokusasira kwa feri family ya Loni ne mukyala we. Ne mama Loni kati nganze. Kubyobugagga ebigenze. Eyagula ne baabwe yagula ebulera. Ozi oli neighbor wawe abazaala mitiyana Loni bamuzaala bulera awo bambi kati ate mama abadde mfo mwana nga progressing mwana yakayingira ekibuga naye atambula ku bagibbye naye tugambeererawo mukubidde ku simu senga njagala February njagala tukula nteekateeka tumugulire emmotoka tusonde ngenda mwongerako million 3 zimuwa tusonde emmotoka ye tumuwe emmotoka endala tumugulire emmotoka Allah wasobosezza kimenya ajja kuleeta bambi tumugulire emmotoka yaffe tugimusondera agivuge bulungi ati munnange olaba ati kati olwo bitandise
Gwono twakujja mu kkomera n'ova n'oga ebigambo bingi. Ne yantwala yanzita mu kkomera. Bane teruliggwa. Naye olaba Kakati nalo omulala agenda okunnangira. Atani? Aterawo interview. Ani? Anterawo interview. Wanaita meka katabi. Jukira internet eddako ku Monday. Kati kyembuuza atwala eri. Kati watumala wano tugenda eri. Bagenda obbinangira. Mbadde manyi tugenda wano okumpi. Eyawana erissiro. Nekoze batadde bagundi. Mbadde ngamba ngenda awo. Nati mbadde gamba anteredde ku TikTok asala antereddeyo. Wanaita meka tabinangidde. Kati abantu tulina obbagamba Shalom. Mbadde wano nga ngamba abantu olaba kino ekintu ky'okuvaako internet kikulaga kimbulamu. Buli lunaku olina okuba ne plan B y'ekintu. Ekiddako. Aba akantu fraternity singa internet teddako tukigeze bugezi. Tuzaako ki? Ejja kuddera ino kuddala kubanga ne gavumenti efiirwa. Naye kati gwe jjukira oddamu eddagala ly'okojjawo yakuyigiriza ettabula eddagala. Wenzira. Naye kati nsaasira omwana wa TikTok. Tulina wali eri. Mimi's Glamour. Tudda buzzi mu fashion tutandika kusuubula ngwezi. N'emmotoka 3 sivuga buba. Otandika kuvuga buba. Kisimala ntuko airport. Anti ne yamamijja oba ogiseera. Era tebe executive. Obeerawo ne executive n'obeerawo ne. Ate mamijja namulaba. Mamijja wantu nga wakufuna ssente. Okulemererwayo no. Kuba kati ndabawo mamijje. Alina motoka gy'akutte ng'agamba oyagala executive oba oyagala etali executive. Nze n'omwami tukugamba tugenda kukutwala. Twatandise dda kulesoniza emmotoka. Tukujja ku kisaawe. Mubeera y'okubeera nga tusoose n'otulabako ng'abaagalana. Bwe tukunyumiza emboozi. Bwe tukusanyusa. Ne tukubuuza tukuteekemu executive oba mweno. So embeera y'okuba nga internet mmye. Gwabadde ku TikTok nga kwokeera. Kwosiiba, kwosula. Leero ngenzeeko okirabi Mungu atuwa ebintu ebimu nga tulagako. Mbaddeko emityana. Kufaamu yo. Mu kulonda naye embiranye y'abakyala eriwo abantu babiri bokka. Joyce Baagala ne yali minisita Nabakooba. Tekisoboka. Mukwano nze abadde oddya. Akyaliko Joyce. Halina mukula ebyaleebya. Layira wallahi. Wallahi bakatajja Joyce basobola omulangirira. Anti omanyi nze ne Joyce tulitu. Embiranye eryawa. Era njagala kuvuga enkya ngenda Joyce Baagala ne Nabakooba. Manyi twali abantu anti mobile money baziggyeko. Munaye baziggyeko leero sitegedde nakutegeera nti zivaako. Abakola ku site mbatwalireyo akantu n'abalonzi baffe nemusaba akalulu bonna bantu gwensabidde akalulu. Naye embiranye eryawa. Kati osabidde ani akalulu? Mukwano. Nsabidde ani Baagala. Owuwo. Gwensabidde akalulu. Baagala ampa ku sente zantambye zamujja mu kkomera. Banze yazisonda. Bambi. Yampa sente. Joyce. Baagala Joyce muntu wange. Joyce muntu wange. Ye role model wange mu mawulire. Era ngenzo ne mbagamba abe afajja n'utamale munnondere Baagala. Joyce muntu wange. Nasoma amawulire nga ngasoma nga negomba Joyce Baagala. Nali nsoma amawulire. Takipiseemu nnyawo anti. Mbuuzo mukulu. Nali nsoma amawulire just saagaagala ne njagala specializing ennyo mu gundi. Eddoboozi lyange bwe litula ku radio okusoma amawulire. Oyinza obutaagala kweba. Ebirango mukwano. Nedda. Bwe ntuulo ssoma eggulire n'eddoboozi lyange. Owaaye. Luwi mawulire kyagaliwo. Ono sugar bwedda yabirimu. Navudde e Kampala eggulo. Ekiro. Naye navuddeyo nga Luwi akyali kira ku poliisi. Nga baamukutte. Nayogeddeko ne bbaawe nangamba complainant ye Moses Sali. Nayogeddeko ne kune OC Moses Sali ke bebe kulo. Yes. Nga complaints zavudde ku repetitive oba bagita cyberbullying. Yeah, kuliko ne computer misuse. Era nga kigambibwa okubanga nti Luwi has been warned a number of times naye ne basigala nga bala content yavoola bebekulu ne famire ye okuli statement ng'ayogera ku Kekiza Zuwena of which yali ku Facebook page. Naye mu bigambo bya Luwi Light ate nga nange ng'omuntu kakasa mpoziko nga bagamba content ali mu video naye gwe batypinga ku Facebook eyo account si ya Luwi Light era zenga agidisclaiminga nga bagaba bannaye
account eri eyo ng'enkeera balese eggulire no ku TikTok ne bayiteekamu sound nagaba nenze bisabyogedde era eyo account yabadde epostinga even when Luwi Light was in the cells nga talina na simu ya kati ate nenjagala negotiatinge oba ne side ya Bebe Cool naye postinga nnoonya means of which nina abantu bemmanya abakola naye nga bantu bange Shira Price atuyambye atya kuba muntu wa Bebe ate ng'ate muntu wa Luwi Light ate nnyo because fe twe nga woze olaba ebiseera ebisinga nze ndi kwatagana nnyo n'omuntu ayogera Oluswayiri of which Luwi Light does yeah so wenageddeko n'abamu abagagame abamu esaagala kwasanguza amannya ne baŋŋamba Sugar mulekerawo okusiba amawulire amabi ku Bebe Cool si yasibye Luwi Light naye ng'eri complainant ye Moses Sali ne bagamba ekyakwasiza Luwi Light yakoze amawulire nga avuma president abange yes kati ne mbagamba naye eri ku polisi bwe ŋŋenze ekoze Saturday in the morning nze nagenze kennyini I even faced the OC kuba Luwi yabadde takkirizibwa nakulaba muntu yenna yenna amukyalira muno mu kubeeramu n'erinnya OC n'agamba Sugar gwe kamukwejjamu mu ofisi yange bamulabire wano era nayogeddeko naye bambi ng'ali atya ye talina buzibu naye mu ddwaliro mulwadde kuba bamugja waka mu kiro omanyi tomanya bulamu bwa muntu we buli era bwituuka painkillers ne mutwalira ne jampa mbasobola kusingako awo ki ekimuluma omugongo and severe headaches oba kusula wansi owa simanyi kati tuyinza muyamba tutya ekirala kati aliwa kyengenda okufindinga out kubanga nze ndi kumpi tuuka mu town era ngenda kubira selector Jeff Nembarara tewabaddeyo network kabakubuulira ekiriwo Black Sugar aka toli kuonula ino shalom kituufu munnaaye kubanga ndi Mbarara ate teriyo internet Luwi Light bamusindise Luzira paka lwakuna lujja nga 21 kati olina mukyalya Luzira sikuleeta ngwezi muyamba mukomera anedde zonna zitutteyo jjo sigamenti nzitwala so kati Sugar kati awo mba nina mulinda paka ng'avuddeyo nga bamulese wano ku kooti awo nja bbeerawo tulina okugendako Luzira kumanda omumukyalira nze siina ndaga muntu tegedde era kyekyaŋŋana nokyalira Shalom era naye namunnyonnyola ne mugamba wano ku kooti naliwo emirundi gyonna naye erimba situuka my ID is in process ngajjukira toli munnayuganda naye nze kyendowooza kati wano kansabire kuno Bebe Cool kuba nkimanyi akantu kajja mmutuukako Bebe Cool njagala akimanye nti ffenna ku internet tuli baana be eggulo olaba Shalom wagamba nti nno wayiza abantu naye nze kye nategedde abantu kuba nina ewantu we natuuse abantu ne bagamba Luwi Light avuma abantu naye nga bonna aboogera bwe bagamba nti atatukola nga kankuba ejjinja tewali avaawo okitegeera tosobola kuŋŋamba nti nno olunaku olwaleero Shalom bakutte Sugar n'osanyuka nga ate nawe olina gwe wali oyisizaamu eggaali onfuna Luwi Light nze ndowooza nti bw'aba ayogera ebintu usually atera nnyo okwagala okusettinga facts and that day she talked about rather Zuwena's cakes she said natumiza keeki teyabadde nnungi era nakubye nenkola apology naye kano ka pressure kabeera mu comment section jjukira omuntu yena yina yarakoze live akimanyi oba oyogera kino jjukira olako n'obusungu bwo ne bakuwagaawaga twaliza muli tova Bebe Cool akoze ati ne bati kati naye n'agamba ye bannaye omuntu tayogereko mu Uganda bw'aba nsibe oba nkuna bano aba comment section bawaga omuntu asobola okugamba ekintu nze amazima nkyogera kubanga nze omu ku bantu abakyasinza okukola live okitegeera omuntu asobola okugamba ekintu n'ogamba naye bannaye kaakati ne mu kunyigirizibwa nga wadde waliwo TikTok esobola okukolera live nawo siiyogere okitegeera singa essaawa zino Shira Price asobola okukola live ng'agitunuddemu asobola ovuma buli kyasanze kubanga abantu bamwogeredde ebigambo bingi in a blink of an eye era emmotoka simanga bakigulidde mu gavumenti ne bakuliisa kankubuze Shalom olowooza osobola otunula mu live essaawa zino ne batakuwa jjajjaawo manze nze live za TikTok zikozesa nnyo ensobi okitegedde essaawa zino zigenda va mu kalulu nze bampawadde ebyange naye nze omuntu yenayina nanjasamira njamuwa jjajjawo ekyo nkibasuubiza mwana wange tokikola bajja kutwala Luzira bannaye olaba kyensaba bwabeera nga bagamba mbu neera omuntu ayogera bagenda musiba bajje batuyoola omulundi gumu wabe nga tewali ayogera
fenna batutwale tubaviire babeerewo nga tewali akola live nga tewali akola kantu okitegedde because sometimes tukirira omuntu omanye lwaki ayogedde ekintu bwekiti because Luwi was willing to apologize on behalf of that Facebook account etali yiye lwaki oyo wa account bamukwata lwaki aginyonyerezako aba UCC poliisi bakimusibyeko ne bamugamba mbu baginonyerezaako ng'erinkinga tuha TikTok account n'abagamba bannaye si mumuzirina naye kino munansonyiwa kyogera nze akalulu kange ngenda kawa Museveni okitegeera bulungi nnyo naye ng'ani agamba omwana oyo ekimunyigiriza essaawa zino kubeera nga wa people power gemazima agaliwo kubanga omuntu aba agambye TikTok si yange newankubadde ayogerera people power because all of us shall not think the same way baveeyo bagambe katugende ku forensic system yegituweemu bamuteeko bakwawusa arrest nga obanga votes ziweddewo kitegeera banoonyereze account ekwataganirawa bebekulu taata waffe ffe actually saazo tuyiza n'okuba nga bamu tumuyita jjajja shuga saga akuseeko musango naawe ate ndi mukwogera mazima bana terwakuba olwokuba nga mulaba ndi muddugavu mulowooza nenkana naawe kyalo munaawe tonja Samira okitegera kye ŋŋamba mami nze kyendowooza maama omuddugavu yabeera omukulu ate siwe mwewe mulowooza selekta jeff aba mutabani wa bebekulu kati selekta si mukwano gwa bebe mukwano gwe kati basobola kwogera batya bayambe omwana oyo era yamukubidde emirundi gyonna naye ng'amasimu galaga it's too late naye kale tuboneredde ku lwa Luwi tusaba asaasirwe Luwi is a young mother Luwi essaawa zino bamusibidde mumwa naye yamurepinga bamuleka waali eyamurepinga ng'agenda mumusiba ate naye okitegeera kye ŋŋamba naye ndabye agambye aleeta fayiro waba aleeta fayiro agireete nina n'abawala abalala byalagezezaako okukwata ku national theatre tageza n'ayasama onoobaleeta yes naawe yali agenda kukukwata ndeka nze tebakwata bawala baddugavu abaana abazannyanga ebina Uganda tebakwata bawala baddugavu saloma ebyo byogendo yasama kyova tokyalina nviiri waakalya bayi tebakwata bawala baddugavu naye batage njaba mbategeeza badde shuga nga mukambwe nnyo atwera bidukana katumubuuza oba bawuliddemu ekintu kyonna oba aneetonda njagala kwetonda amulekemwogerera yagambye teyeetonda mwakola nga ndi Luzira oba aneetonda twetonda eno ffe twagamba wagambye oli dedde okwetonda ffe tuba twagala oveeyo ate ffe tuddamu ebyo ffe tukusalako ekigenda tugaba oboneredde mbadde nkubuuza yagambyeko okwetonda aneetonda okwetonda mu bigambo bya Luwi temuli kwetonda awuliriza mu bigambo bya Luwi kubanga mu kusooka nadde simanyi nti waliyo video naye nze video nagirabyeko nga gamba babebekulu ansiba nkola ki abasobola gyetondera kyatayagala kwetondera statement ya mamizu kubanga si ye yagikola akawunti si ye nti bw'anaabakiriza nti yakola eyo akawunti neyo positive kitegeeza akawunti eyo ezeevuma ne CDF ezeevuma president kitegeeza aba bonna ye yabavuma that's yeyoseye kale kitegeeza kati omuntu asobola okugulawo akawunti n'avuma abantu ne bakutwala bintu byesiralolungaebyo nange olinawo eddakiika mmeka kati tetukyafiira ku bantu tuli mu mmeka owezezayo eddakiika mmeka abanange bwoweza asatu tute anko kuba kanono nino muwayo akantu wemala omuwayo akantu tugende nga kalulu ekyane njikuwe taata nkwera oginzi mukwano kuku mugamba bakawoni situlangonya mu kusetu yemu mumpe akantu mbulirire omwana wammwe
Ani. Shalom. Yes. Yes. Beka wabi. Alanage. Bampeyo akantu. Tukateke ye ncha. Yenda byo mwaka guno. Amakomera gagenda kweyinula nnyabo omumwa. Nnyo. Era temunaaba eddagala ebasibyeko. Eddagala ekigenda okukola kulaba. Naye naffe tugenda kwetambulirako. Tujja naaba omunnyo. Omuntu ajja kujja mu kkooti okuwa obujulizi omwaguzibe. Yes. You are about to witness that. Kati abaana ba TikTok banna mukoze mutya okuyamba Luwi. Welinda. Omuntu ajja kujja ku musango gwange. Nze leero lwe nalabye abaana ba TikTok babi. Obwedda nsoma comments nga bawoza ekigambo kimu kaba mutwale. Bw'akikoleredde nnyo okumusiba. I read that comment. Iye nange nazaayo waliwo n'endala mwalo yabadde asusse n'eŋŋamba naye n'aboogera balina ab'eŋŋanda mu makomera nga tebaavuma bantu. So before you accuse someone, first look at your life. Luwi wadde yakola omusango naye maama. Kulwa maama nedda si buli mutumu wa musango. People are being witch hunted. Someone might have reasons to justify why they are putting you into bars. Naga Shamimu yayogera bwati nga tufu abyogera. Naye nga twa tufufudde teka twali musango. But because people are using their influence. Ne bakuteekayo. Kati tusobola kwegayira mamizu. Mamizu siyaswalula itwabala business ya Zona Cakes. Anti ani CEO. Business yerina okusonyiwa. Anti njagala nnoonya nze keke zirina okwogera. Aveeyo agambe ziwooma okufa. Kati omuntu ajja n'avuma gawuni zange. Nze Katonda yannyamba ffe bebekulu ali kutoka ntoko n'agamba ffe n'entambi toddamu okugula keeki ze. Osanga nange nandisibiddwa mu kimwa kino ekyangaziwa. Mwali muziguzeeko. Nga twagula buli keeki ya birthday ajja ku Zona Cakes. Ne mumala ne muzoogerako. Baatugana ozigula twagala kwa Lubamba. Omukama mande olwokusatu n'olwokutaano ze bakyalira abasibe. Tugamba mukyalira ku mande. Twagenda Luzira tumukyalire. Luwi right bambi. Enange yampisaamuko naye gayi naye kanze situnuulira ebyo. Ekomera kirala. Bana ekomera kirala nze nti ddala ekomera. Bengenda tunulya okulonda kuwedde nabatereka ne video ze bakola nazitereka. Njazanyanga emu kwemu nga mwe muddamu njabaddamu okulonda kuwedde. Buli eyanjogerako. Producer wabi njako ng'olina bubeezi ttima. Tute. Kichanyo ne yakagulini. Lwaki mufira ku. Tute n'onaagire. Mwenna muli ku green. Nagadde ku nnya n'enteeka yaaka. Mwalina golo ya guuni. Ekyaliko. Kati nina emitwalo 24 ngenda mu 24. Mumpeeko. Ngenda mu 24 ate bawera speed kwe baddukira. Kama mwebaza. Nja kuba ndi awo nga news 20 Emmala nkulaga ku bange. Wangamba lemera nnyo mbulimi. Demena je mukutabula eddagala. Yeka kino si kuyitibwako. So mami, godmother, wamunye godfather agakumpaya akantu wano. Kushamu tufukaga kujja kyamu 256. Godfather ababutajja kuba sema dengendo kuwaka. Mbafunye chance. Si bya bufumbo. Tuyakwogera kibozi, mbabuli byakubya akalulu emityana. Kale. Akusijja kibaako. Jako anko. Bamvu manga zikola. Jako kimala. Jako jiro ogira oteeka mu tugende wali wakola di. Executive Media. Focus, innovate, succeed.